singa tuyiga obulungi ne tuleeta eggulu ku nsi ne tuggyayo obulungi obukwekeddwa mu ffe ne tubuleeta ku nsi, tewajja kubeera abonaabona. Bino bye bigambo ebyawandiikibwa abazungu abaasooka wano. Baawandiikira bannaabwe ne babagamba nti tubadde mu kitundu ekyo tiye tusanze abantu nga teri asabiriza, tusanze abantu nga teri abonaabona, tusanze abantu nga buli muntu alina ekyokukola, amanye ekyokukola era nga buli muntu atambula. Y'ensi y'e Buganda gye baasinkana. Okuva abasajja abo lwe bajja, abasabiriza beeyongera, ababonaabona bangi, buli kintu kyongera okufa. Lwaki luli ensi teyali nfu? Kubanga buli muntu yali azuukuka amanyi ekyokukola. Basitaani baabakubanga ne babajjawo oba ne babassa mu nvuba. Abaakolanga obubi baalwanagananga nabo ne babajja mu nsi. Abantu ne batandika okukola obulungi. Mu Buwarabu bw'ogenda e Buwarabu eyo Sawuli, essaawa y'esswala n'etuuka nga bagenda okusaba omutonzi waabwe n'okukola emikolo gyabwe egy'ensi yaabwe. Edduuka aleka liggule, seefu ya ssente agirekaawo, essimu agirekaawo, emmotoka alekaawo n'ekisumuluzo, ebintu babirekaawo. Lwaki tewali abibba? Baalwanagana ne sitaani mu bo ne batereeza ensi yaabwe. Oli wa ddembe, naffe tuli baddembe okuyiga ne tulwanagana n'obubi mu ffe. Ani ali eddagala eryalimiddwa abantu? Muntu. Ani amira oluguudo? Muntu. Ani ajjawo akatale? Bantu. Ani gwe bawa ssente okuyamba abalala azibagabire n'azirya? Muntu. Ani gwe bagamba nti ekibiina ky'obwegassi ekyo kiteekemu ssente n'azitwala we mumaka? Muntu. Kakati mwe munoonya sitaani. Basitaani mubanoonyeza wa yeffe? Yeffe sebo wazze n'oŋŋamba sitaani asibye ebibyo. Njagala kuyita mu puroguramu eno okugamba gwe olimu ekitundu ekibi eky'obubi ekireze obulungi mu ggwe. Lwaki? Ofaanana nga bw'ofaanana olw'abantu b'osisinkanye, olw'ensi mw'okulidde n'olw'endowoozayo. By'ebintu bisatu. Abantu be tusisinkana, ensi mwe tukulidde n'endowooza zaffe. Abantu be tusisinkana mubeeramu ababi n'abalungi. Abalungi batuyamba, ababi batukosa. Ensi mwe tukulidde mulimu abakotoggezi n'abayambi. Abayambi batuyamba, abakotoggezi batukotoggera. Naye tubakubisa ekintu kimu, tulina endowooza. Endowooza yo esobola okukutuma okukola obubi. Oli wa ddembe, oli wa ddembe okugenda okola obubi onkose. Oli wa ddembe, oli wa ddembe okukola obulungi onnyambe. Nina eddembe okujja wano nemba nga byenjogera byonna nsiga bubi. Nina eddembe okujja wano ku kamera nemba nga byenjogera nsiga ensiga ennungi, emeruke, tukomyewo ensi y'abantu abalungi, ensi y'abakatonda. Tuzze tubagamba mu programs eziwedde nti bano baatugamba tulina bakatonda. Kituufu, teri muntu atalina bakatonda. Nze kitange ne mmange be bakatonda bange era gye bali balamu. Gwe atabalina naawe wabalina baaliwo era obalina, naye eriyo n'omutonzi eyateekawo bakatonda mu mibiri egyo. Ffe bakatonda tulina obusobozi n'okusalawo okukola ekituufu oba okukola ekikyamu. Oli wa ddembe okugamba gwe ssente zonna kozirye n'abaana bo. Oli wa ddembe okugamba nti kankole obulungi n'abalaba bufunemu. Oli wa ddembe okugamba gundi oyo azze alwanagana nnyo andabe kamuggulire. Oli wa ddembe okugamba gundi oyo abadde ayagala okuyitawo kamuggalire. Oli wa ddembe okugamba nti waliwo gw'osobola okuyamba n'omuyamba. Olina eddembe era olina eddembe ly'okugamba tojja kumuyamba. Oli wa ddembe okufuna amagezi n'omanya ekituufu n'oyamba abalala. Oli wa ddembe okugamba sijja kubayamba nabo kabeerwaneko.
oli wa ddembe okugamba gundi oyo kamujjanjaba awone. Oli wa ddembe okugamba kifo ky'okujjanjaba kamukuba empiso afe. Okusalawo okwo kwonna kwaffe nze naawe. Bwe tusalawo okukola obulungi ensi eno egenda kuba nnungi. Bwe tusalawo okukola obubi ensi eno egenda kuba mbi. Bwe tunaasalawo okuyambagana bangi bagenda kusituka. Bwe tunaasalawo okukwata ku bannaffe bangi bagenda kubaako bye bakola. Bwe tunaasalawo okukola obulungi bangi bagenda kusituka bafune obulungi. Bwe tunaasalawo okugaba obulungi bangi bagenda kufuna obulungi ensi egenda kubuna obulungi. Bwe tunaasalawo okugaba obubi nkukakasa tugenda kukola obubi ensi egenda kujjula obubi. Naye mukimanye ensi eno yaliko ennungi, yalimu abantu abalungi. Abantu edda mu mpya baagabananga ebitone eby'enjawulo buli omu nakkiriza okukola ekikye. Mu lujja wali wajja okuweebwa ssente nnyingi nga yaziina mu bungi. Mu lujja wali wajja okuweebwa ezzadde nga yalizadde abaana nga bangi. Mu lujja wali wajja okuweebwa ekitone nga ye mukulembeze, nga si yasinga ssente si yasinga abaana naye nga yakumaakuma banne. Mu lujja wajja kubeerawo omuntu nga ye mu mirimu yasinga banne. Mu lujja wajja kubeerawo omuntu nga yalumirwa banne. Abantu abo bonna buli omu aweebwa ebitone eby'enjawulo. Eri oli ng'alina ssente naye nga talumirwa banne, naye ng'ate bwe bamutuukira ne bamugamba kino kyetaaga okukola ng'ajja kukikola. Buli muntu bw'akola ky'ateekeddwa okukola mu mutima omulungi, mu mwoyo omulungi, mu ekigendererwa ekirungi ng'agendera okussawo obulungi, tujja kuteekawo ensi ennungi. Oli wa ddembe okugamba nti tukoze ebirungi tuyambye abantu tebasiimye. Nedda. Ffene tassangako ffene mwe mumusiima ayongere okussa ffene. Omuti gw'omufene gussa bifenensi. Oba mmwe abalidde musiimye oba temusiimye, oba munaaba oba temunaaba, oba muli baddugavu oba mweyerusa, gwo gujja kukuwa ekifenensi. Kasita gunaaba n'ebifenensi gujja kukuwa ebifenensi ku bwereere nga gwe gwasika ebiriisa mu ttaka, fenensi asobole okuwooma. Kakati tosobola kutandika kugamba nnyambye abantu naye tebasiimye, kitegeeza wali oyamba kukusiima. Ffe tujja kusomesa oba basiima oba tebasiima, oba baagala oba tebaagala, tujja kusomesa nga Katonda atuwadde omukka n'obusobozi obukwata ebifaananyi bino, ffe tujja kusomesa. Naawe tosobola kugamba nti kubanga nasomesezza saafunye likes nnyingi kankyuse, kitegeeza wali osomesa kufuna likes. Ffe tusomesa kuleeta abantu kutegeera. Bino ebintu byaffe bye tusomesa si byakutegeera kati. Wagenda kuyita emyaka nga 3 4 5 egijja lwe bagenda okuddamu okujuliza ebigambo bino. Kabagamba ebigambo bino byayogerwa, byaliwo. Amakulu ge tuteekeddwa okuba nago kwe kukola bye tuteekeddwa okukola mu biseera bye tuteekeddwa okubikolamu, mu biro bye tuteekeddwa okubikolamu n'omutima omulungi n'okwagala kwaffe n'amaanyi gaffe n'amagezi gaffe okusinziira obutonzi bwe butugabiridde. Kakati bw'onoolekayo okukola obulungi, kitegeeza naawe gy'okima amazzi galekeyo okujja, kubanga naawe oli mubi tosiima. Kitegeeza naawe abakukutte ku mukono abakuyambye balekeyo, emikisa gyonna gy'olina bagitte. Kitegeeza edduuka lye watandika balekeraawo okukugulako. Lwaki? Kubanga oli mubi. Lwaki gwe oggulawo edduuka oyagala basigale nga bakugulako? Kimu, naawe sigala ng'oyamba b'osobodde okuyamba. Yamba b'osobodde okuyamba, si ku mpaka. Gaba ky'owulira omwoyo gwo kye gwagala okugaba, si ku mpaka. Buli ky'oyasazeewo okukolera omuntu kikole nga takutumye. Kyova olaba wano waliwo ennono enfu. Abantu bawulira nga bagamba we are going to pay our last respects. Paying your last respects eri omuntu afudde, omubiri gw'omuntu afudde, ne bwe yali ku kitanda wamukyalira emirundi emeka. Ennono y'okuleeta ebimuli, abantu ne mukaaba, abantu ne bakaaba nnyo, omuntu waffe atugenzeeko. Gwe omuntu oyo bwe yali nga mulamu wamuyamba ki? Bw'obeera gy'oli ng'owulira waliwo omuntu akukolera obulungi nga mu mwoyo gw'osiima, musiime ng'omulaba. Kuba tosobola musiima tobyogeranga. Wabanga agenze
genda obeerewo bubeezi. Togamba ate tugenze okuwa omubiri gw'omuntu ono ekitiibwa, abantu ne bakaaba nnyo, abantu ne basitula ebimuli, abantu ne bawa sipiiki ennungi. Nedda, bw'obeerayo n'omuntu ng'omusiima nkiyisa wano ng'alina ekirungi ky'akola nga kikuyamba era ng'owulira obulungi obwo bukukola obulungi obutagambika, naawe mukola obulungi obwo obutagambika nga tomulinze kumusisinkana. Kera bukeezi kumakya omukubira essimu omwebaze, munnange gyebale nti onkola obulungi obutagambika. Essimu yange kweri bumesegi bwonna bwe tufuna ffe abasomesa bino, mesegi zonna ze tufuna bwe ziba tezikusaba ziba zikuwa ebizibu, era ffe tetugaana kutuwa bizibu kubanga obulungi obuli mu ffe buteekeddwa kumalawo bizibu by'abalala. Naye naawe osobola okukeera ku makya, naffe twasalawo obutonzi bututuma mu ffe naye naffe ne tukkiriza okusalawo okukola obulungi, ate nabwo ne busigala nga butunywezezza mu ffe obutakola bubi. Naawe osobola okusalawo essimu y'ekizibu gye waalikubye n'okubamu essimu y'okwebaza. Munnange weebale, genda mu maaso. Osobola okusalawo omuntu oyo akuyambye, naawe n'ogenda n'omwebaza mu buntu n'omugamba weebale nnyo, weebalire ddala. Ate eyo yali Saala. Bw'ogenda n'osaba n'ofuna, ddayo weebaze. Bw'abaawo omuntu akusitudde n'akkolera ekirungi, ddayo omwebaze. Wabaawo oluggi lw'osobola okuggula nga gwe tubona oluyitamu terukugasa nga watuukatuuka dda, luggulire omulala. Bw'abaawo omukisa gw'osobola okugaba, gugabe. Bw'abaawo embeera ng'oli mu kifo nga boogera ku muntu obubi naye ng'okikakasa nga si mubi, bagambe mulimba. Gwe beera ekitangaala wakati mu nzikiza ejjudde, beera alabirwako abalala wakati mu bamuzibe, beera amaaso gaabwe. Bwe tunaasalawo okukola obulungi, buli omu waali n'akola obulungi. Ne bwe baggulawo bizinesi, totunda bintu biri expired n'okyusa expiry dates. Ne mutandika okunenya Abachina nti be baleeta wano ebintu ebibi. Nedda, isima eggwanzu ssebo, Abachina tebakolangayo kintu kibi. Ffe tugenda essaati eno gye naalifunye mu original nga bwe njiguze mu America, ne ngenda e China ne mugamba mpaamu kopi. Lwaki? Kubanga bwe nagituusa wano ne njewugera emitwalo 8, tebagenda kugigula, njagala njogere ya mitwalo 3. Ebintu byonna bye tuleeta wano ebirungi, China gyebiri, ffe tulondamu ebibi. Kubanga akatale ke tulimu kajjudde abantu ababi. Abantu ababi tebakkiriza bintu birungi kuyingira, babiremesa okuyingira era baagala bibi. Ekyokulabirako emmotoka zino zituvuga nkadde. Gwe baakugamba emmotoka eza 2024 teziriiyo, tezivugibwa, bazivuga. Era singa ensi ekkiriza n'egamba ntugobye emmotoka zonna enkadde wano, baasalawo obusazi, gavumenti n'egamba emmotoka ezikka wansi w'emyaka 2022 tezikyayingira, zikyayingira, teziyingira. Kitegeeza gavumenti esobola n'okusalawo n'ekera ku makya n'egamba wano tewaddawo okuyingirawo emmotoka zikka wansi wa 2022. N'ekola ki? N'ekendeeza omusolo ku mmotoka. Abantu bajja kuvuga emmotoka zaabwe nga mpyatuku baziyingize wano, kubanga emmotoka empya Japan tegula sente nnyingi, egula obusente butono. Lwaki sente zeeyongera? Sente zeeyongerera mu kkubo na misolo. Bwe tuba twagala obulungi okujja mu nsi, okujja mu bitundu byaffe, okujja mu mpya zaffe, okujja mu bika byaffe, okujja mu mayumba gaffe, tuteekeddwa kusalawo munda kukola bulungi. Bwe mutaasalawo okukola mulungi, eyo enju ejja kugwa yonna. Asituse mummwe mugenda kumuloga, temugenda musabira, temugenda muwanirira, temugenda mulwanira, mugenda kumuloga. Bwe munaamuloga, kati kankubuulire, Katonda tasitula muntu nga tamuwadde busobozi. Amuwa obusobozi n'amaanyi agamukuumiramu ekyo kyasituse. Ye bw'aba n'onda ennungi n'akuuma omutima omulungi n'abategera nti mumuloze, kyagenda okukola mukimanyi. Agenda kubeesonyiwa. Ffe abayize ebyafaayo by'abajjajjaffe, tulina abajjajjaffe nga yayawukana ne banneeyo, n'agenda ku mutalo omulala n'asenga eyo, n'ataddamu nakubajjukira, n'atandika n'ekijja ekikye. Ekyabakozesa ekyo bubi bw'abantu. Naye bw'anaabategeera oyo asituseemu, n'abategeera nti muli babi, agenda kubaleka musigale mu bubi bwammwe, mwekoleko obubi,
mwekose mwekoleko emitawaana gyonna gye mumanyi egy'ensi eno, musigale mu bubi bwammwe. So mpunzika olwaleero mu puroguramu eno nga mbagamba nti teri sitaani, yeggwe sitaani, Katonda yeggwe. Gano maanyi amalungi n'agasoomooza. Tusobola okukozesa amaanyi agasoomooza okusoomooza obulamu bwaffe, okuzuula amaanyi amalungi. Nagano ge mulaba ng'amabi si mabi, wabula enkozesa yaago ye gafuula amabi. Zibanga ssente, ssente nnungi kubanga baaziteekawo nnungi. Ssente mu mikono gy'omuntu omulungi era owenda ennungi, ssente ziba nnungi era zikola ebirungi, zituusa ebirungi ku bantu, abantu beeyagalira mu birungi ebyo. Ssente mu mikono gy'omuntu omubi, ssente ziba mbi, zikola ebibi, zireeta obubi era zireeta amaziga mu mikono gy'abantu. Kino kye nkusaba, salawo okukola obulungi oba salawo okukola obubi, wabula mu byonna ffe babi ate ffe balungi. Ffe tuvaamu ekko ate ffe tusobola okutukuza ekko. Ffe tuvaamu obulungi, ffe tuvaamu obubi. Ffe tuvaamu ekizikiza ate era ffe tulimu ekitangaala. Oli wa ddembe okwakisa ekizikiza kyo, kati wano enjuba enkubyemu, ku ludda oli waliwo ekizikiza kyange, naye nange wendi. Mu ekizikiza temukiraba, nze nkiraba, kyekisiikirize, naye ate nange wendi. Ndi wa ddembe okutumbula ekiddugavu, ndi wa ddembe okutumbula ekitangaala. Naye okusalawo kwaffe bwe tunaddayo mu bw'omwoyo bwaffe ne tutegeera kye tuli, tugenda kukuza Katonda muffe. Katonda muffe y'oyo akugamba ng'ogenda okukola obubi, muli n'owulira ng'akulumiriza tokikola. Buli muntu omulamu atambula ku nsi, omutonzi oyo amulimu. Buli agenda okukola ekibi, omutonzi amubuulira nti ekyo kibi. Wabula tusalawo okugoberera obwongo bwaffe obujjuziddwa obubi, ne tukusalawo okukola obubi mu kifo ky'obulungi. Kale byonna okusalawo kwaffe, kale teri sitaani akutte. Gwe weekutte n'abantu abakwetoolodde n'ensi ekwetoolodde. Oli wa ddembe okwawukana ku nsi eyo, oli wa ddembe okukyusa endowooza yo n'otandika okusabira omukisa mu kifo ky'okukutula sitaani gw'otolabangako. Mpunzika nammwe abagamba nti mukutula emyoyo gy'abaasooka. Obuzayo emyaka mitono naawe ofuuke emyoyo gy'abaasooka. Obuzayo ekiseera kitono ofuuke ancestor. Era nkukakasa nawe obuzayo ekiseera kitono ofuuke sitaani. Nze jjajjange Sserunkuma simwevuma. Olunaku lumu yali asitudde kitange nga nze ndi mu kitange, mutabani we ng'ali mu nze. Jjajjaffe yali asitudde emirembe 3 nga tamanyi, naye kati ntudde wano kubanga Sserunkuma yaliwo. Era mu Lungereza tugamba I am because we are, and because we are therefore I am. Ndi kubanga tuli, olw'okuba tuli nange ndi. Kati ndi olw'okuba bajjajjange baali, olw'okuba baali nange ndi. Kakati nze siina buzibu na myoyo gy'abajjajjange nga bwe baaliko mu mibiri ne bavaamu, nange bwe ndi mu mubiri ekiseera kirituuka nange ne nva mu mubiri. Kale nze siina buzibu na myoyo gy'abajjajjange era si basitaani. Nkyogeredde ku kamera wano, bajjajjange si basitaani. Bajjajjange bamalayika bange abambugiriza nange mu nsi ne bankuuma eri obubi bwammwe, mmwe ababi. Kakati gw'alabika ng'olina ekizibu ne bajjajjaabo, linnya ennyonyi ogende e Isirayiri okoole bajjajjaabo, gwe bw'oba weekwata, oba linnya ennyonyi ogende gy'ogenze. Uffe omutonzi tumuwa ekitiibwa era tumusinza era tumukkiririzaamu era tugamba asinzibwe era agulumizibwe ng'amawanga gonna mu nnimi zaago era mu buteeketeeke bwagwo. Naffe wano tulina olulimi lwaffe Oluganda, era nze bwe ŋŋenda okusoma ne basoma mu Luzungu sisoma, ninda Luganda, nsinza mu Luganda kubanga Oluganda lwe yampa lwe lulimi olunnyunga naye, lwe lulimi olunnyunga ne bajjajjange abaasooka kubanga lwe lulimi lwe boogera.
nze sinza asoose okubeerawo era sinza agenda okusembayo okubeerawo. Wendi kitange waali, jjajjange yaliwo, bajjajja ne 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 bajjajja gye bali okutuuka ku mutonzi nannyini myoyo eyabakkiriza okujja mu nsi nga yeegabanyiza mu ffe ffenna na mu buli kitonde kyonna. Zizukuzibwa Sserunkuuma, kitaawe Petro Musi Mbugano, azaala ekibuga Omutuba gy'ali, yalina muganda we Kitakalwanga, azaala abo Ennamujulirwa, azaala abo Walira, azaala abo Ssemuulu, azaala oyo Basajja Nkonge Muleega, gye bali baaliwo we bali. Abamu singa bakyali mu bwamwoyo, abalala tubazadde. Reincarnation. Abalala tubazadde, tuzadde abaana bajjajjaffe ne bakomawo ng'abaana baffe naye ng'ate bajjajjaffe. Kyetuva tugamba nti bazadde baffe be bakatonda baffe. Kale tubawe ekitiibwa, tutegeere kye baali, kubanga guno omusingi gwe twenyumiririzaamu. Kati olwaleero eno vidiyo ngirikodingidde mu Bulange munda. Kubaazimba Bulange eno tewakyali akyaliwo. Kubaagizimba n'obulungi bwayo n'ebirungi ebigirimu tewakyali agiyingira. Abakyalina omukisa bazzukulu baabwe we bali wano bayingira, naye bonna abaaliwo tewakyali agiriwo. Kati twevume abaaliwo nga be baakola obulungi buno n'omusingi kwe tuyimiridde. Nedda, abateekateeka ensi eno tebaliiwo. Kyetuva tubeebaza era nga tubakoowola okubeebaza. Lwaki? Batuwe ku magezi ago okumanya n'okutegeera okwakwekebwa mu bo, naffe kubbulukukire mu ffe tusobole okuzimba ebintu ebirisangwawo abalala emyaka 5 egijja, emyaka 10 egijja, emyaka 100 egiddako. Bwe tunaategeera ekyo nituzukusa obulungi mu ffe. Ng'oli bwe yagamba tebabalimbanga nti obwakabaka bwa Katonda buubuno oba buubuli, wabula buli mu mmwe. Bwe tunaabuzuula obwo obwakabaka bwa Katonda obuli mu ffe, nga ffe bakabaka bw'obwakabaka obuli mu ffe, ne tubuzuula ne tubuggyayo ne tubuwa eri ensi, ne tukkiriza abalala babweyagaliremu. Nga beeno olwaleero bwatukkiriza, nakkiriza amawanga ag'enjawulo, abantu ab'ekika ekyenjawulo, abantu ab'endowooza ez'enjawulo, ab'entegeera ez'enjawulo, n'abamuvoola n'abakkiriza okweyagalira mu Buganda. Naffe ne tukkiriza obwakabaka obututuddemu ne tubuwa ensi ebweyagaliremu. Tujja kutondawo ensi ennungi. Fumitizaamu akafaananyi nga buli muntu ajjeeyo kyali n'akiwa munne ku bwereere. Y'ensi eyasooka. Walwalanga n'ogenda ew'omujjanjabi ajjanjabe embeerayo, teyakusabanga nsimbi, wagendanga bugenzi. Gwe kyabanga eri ggwe awonye okuddayo ewone yakuwonya, weebaze ng'omwebaliza mu ttaka lye. Okwebaza Saala olw'okuba obaza ebibala nange n'embiryako, obalire ddala. Weebale nnyo kubala bibala, kale obalire ddala n'abala bakulyeko. Lwaki ono omujjanjabi teyasabanga ssente? Abantu b'ebiseera ebyo baali bakyali mu bw'omwoyo. Bwe nkukolera ekirungi gwe ne bw'otonsiima, obw'omwoyo bwe bugenda kunsiima bunoonyeza omukisa ngufune nga nsasulwa olw'obulungi bwe nakola. Tolekaayo kukola bulungi, tolekaayo kukola ky'oteekeddwa kukola. Mukama Katonda abakuume. Nze Simon Senkaayi, program Manya Kyoli Extra. Genda osubscribinge program zino gye ziri nnyingi. Njagala okwebaza ali emabega wa kamera, ali mu production oba producer wa programu eno, Mwami Yowaana Nsimbi. Nsimbi ono akwata mikolo. Nsimbi ono omulimu gwe omukuukuutivu, akwata mikolo omuli embaga, birthday, okwanjula. Akola promos, akola documentaries. Oyinza okuba olina documentary gy'oyagala okukwata, Nsimbi bino byakola. Enamba ye eri ku screen awo. Mumuwe emirimu, kubanga nabwe aba akwata entambi zino tatusaba Nsimbi wadde ye Nsimbi. Mumuwe emirimu naye asobole okukula. Mumukuze gy'anaakoma okukula, ne production gy'eneekoma okuba ennungi. Mugende muyambe bannammwe. Bw'oba olina obusobozi yamba.
bw'oba olina kukoledde obulungi musiime, bw'oba olina akutuusizza mu kifo mukolere obulungi. Bw'ogendanga mu kifo n'osaba, mu ssinzizo lyonna n'osaba, oddangayo ne weebaza n'osiima oyo akukkiriza okubalira mu ttaka lye. Gye tugenda okusaba ffe tuba nsigo, twesiga mu ttaka lyabwe ne tumereramu ne tubaliramu nga tulya ku bibala by'ettaka lyabwe. Naawe baba bakukoledde obulungi tusiime. Puroguramu eno ewagirwa bannaffe Amaz Kago ali mu Houston, Texas, asobola okukujjira ebintu mu Amerika n'abituusa wano. Muganda wange Dr. Lutwama George ow'eddwaliro ly'abakadde Erutete wali ku Gaza Road, Crest Natural Health, mukugu mu katungulu k'abasajja, eddwaliro ly'abakadde. Naye naawe omusajja akuze mu myaka, genda bakebera akatungulu, era ennamba ze bweziri. Mbaagaliza ekiseera ekirungi, obulamu omukisa gwa Katonda. Mbaagaliza okumanya, okutegeera n'amagezi. Tusisinkane ate mu puroguramu endala. Ssaabasajja Kabaka awangaale.